Okay, nkwaniriza nnyo webale kutulaba. Oli otya sebo ne nnyabo muli mutya weekend eri etya? Lunaku lwa mukaaga naye nga lwabadde lunaku lwaddi, lwabadde lunaku lwa ggulo. Amawulire amalungi agaliwo Edirisa Musuuza, Eddie Kenzo aka Tata Amaru, Daddy Amaru yakomyewo mu bitiibwa oluvannyuma lw'okuva Ivory Coast, byamaze ebbanga ery'emyezi 4 ng'ali ekintu kyamukwatidde eyo. Mukulu ono yalina concert mu March w'omwaka gwaffe guno ogufuuse ekizibu, ennaku z'omwezi 28. Concert eyo teyasobola kugenda mu maaso. Concert yalinnyibwamu si yekka gwe baasazaamu, bingi ebivvulu ebyasazibwamu by the way. Twali tulina okubeera ne concert ya Fefebusi mu Gwokutaano. Twali tulina okubeera ne concert yani waliwo concert nga 2. Ebivvulu endongo biki byonna byonna ne bisazibwamu. Naye Eddie Kenzo Edirisa Musuuza yakomyewo lunaku lw'eggulu lwadde lwa mukaaga. N'akomawo n'atonnya ku nnyonyi. Lwadde lwa mukaaga? No, Friday. Ekiro kikesezza olwaleero. Yes, ekiro kyakesezza olw'omukaaga. Edirisa Musuuza we yakomyewo, bamwaniriza mu bitiibwa era nga yatuuse ku kisaawe ky'ennyonyi eggulo. Essaawa nga zaadubanga 4 n'abeera nga ate ayingira mu ggwanga. Ekijjawo ne bannayuganda abalala bangi nnyo, mukulikireyo ddala baganda baffe, mukulikeeyo nnyo, mwebale kwekuuma ate naffe mu butuufu tweyongera okwebaza Mukama Katonda kubanga atubeereddemu n'abeera nga tubadde not until recently tufunyemuko omuntu munnayuganda omu n'afa ekirwadde ekyo ekya COVID. Naye nga tubadde tutambudde bulungi nnyo, so famwe bali mweyongera okwekuuma. Naye nga Eddie Kenzo Edirisa Musuuza wenjoge yali waka. Ivory Coast akoledde ennyimba 2. Akoleddeyo kolabo, akoleddeyo omugole. Omugole yamutadde, mugole akoze bulungi, omugole aperforminga bulungi nnyo ku YouTube, wonna omugole bamuliko, bamutambuza buli kimu kitambula bulungi nnyo. Naye nga Edirisa Musuuza ali waka wetwogerera. Tugenda fubola nga tumufuna one on one, ebintu bisobola okubeera nga bitunyumira bulungi nnyo. Alright, thank you so much for watching. If you are new to this channel, please go and subscribe to our channel Big Brother Uganda. Go in a comment section, again you comment, go and share. You know, just by Uganda build Uganda. Ky'ekintu ekisinga okubanga kituyamba mu entertainment. Abayimbi bafacinze ebintu bingi nnyo, oba mu entertainment industry facinze ebintu bingi nnyo, but we tunakwatira awamu ebintu tujja be overcoming. That's what I can say. Thank you so much. Big bro, I'm out.